Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekanye m'otunulamu era oba olaba obusobozi gosuubira beewola abawala beewola asanyusa omuntu. Mukwano tuli ku kkubo katugende nkutaddeko wuuno yogera naye Manyoko. Hey bannange abalungi abatulaba tuleese surprise. We are back in Luweero Kasana. Tuzze mikwano tuleese surprise Kasana. Tuze kusurprisinga omwami tuze surprisinga omwami nesi byangu ne mundaba wano nga byenjogera tebigatta. Tuze kusurprisinga omwami omita Kalyango Faruk oba Tata Kraish era nga mukyala we eyatutumye bamuyita Aisha Namutebi. Aisha Namutebi yatutumye eri omwami we tuli mu Kasana nti amwagala nnyo amulowoozaako n'ebirala bingi nnyo. So tuli muno tuli munoonya naye nga tukyamunoonya nga si byangu bwe mutulaba wano munzigi mukkirize bannange mukkirize ate mbabuulire bakafulu b'okkuba ebifaananyi n'okukwata vidiyo z'emikolo gyonna. Yes babayise Hypex Studios bali ku 07 89 34 3802 oba ne basanga ku 0754 19 24 34 babayise Hypex Studios bakuba ebifaananyi ku mikolo gyonna. Ate nga Hosh Fashions and Bridal be balina engoye z'emikolo ez'omulembe nnyo ddala. Bambi beekwate mukwano bajja kukwambaza. So omuntu muzibu okunoonya mukyala we ali ku kyeyo ali Dubai mu kiyumba yaleka omwami we n'agenda okukola n'angamba Shifa njagala omwami wange anteebe njagala nange kubeera sure nti alowooza ku nze nga bwe mwekuumidde eno gye ndi nti naye anneekuumidde. Kwegamba n'ambuulira bimu ku mwami we byakola naye n'angamba omwami we mmanyi yasengukawo takyabeerawo. Gomanyi okunoonya omuntu nga tetumanyi waabeera ate okusinziira ku mirimu gye olumu aba Kampala olumu aba Jjinja olumu aba Luweero olumu abeera mu Kasana kati bwetyo bwe tulabise. Naye nga mu Kasana muno tulinamu omuntu waffe olulala gwe twakolerako yatuyambako ko mabegako tulinamu namba ye bamuyita mikwano katunoonye ku bantu baffe ababeera muno. Naye ate faani wange oli gwenkubidde n'agaa Shifa toddayo nga sikubuzzaako obuzibu ate ye waawali Luweero wetuva wali e Luweero wetuguze ennaanansi waabeera waali mu kuva jje wano kati oli wa boda waffe ate abeera wali eri stage. Nteekako vpn nga siri ku data because right now ndi ku wifi eba egenda kuvaako egenda kubeebuka buka WhatsApp yange tulina mukwano zona akuzanira kuziri eyantumye nyina kukozesa botim eyantumye tulina kwogerera ku botim munsabire kuba si byangu. Ndowooza amukubira omwami essimu agenda kugamba ate gwani ani yakutumye onjagaza ki kankuwa omuntu w'oba onteera ebyompa ogende kye tutayagala. Kati we mutulabira wano si byangu.
si byangu naye nga mubeereeko temuvaako kubanga so tugendewo wali tulabe oba waali owa booda waffe tulina muno owa booda waffe tugendewo wali tulabe oba waali bannange bwe ntyo bwe ndi kati katugende tulabe kikambwe neera bizzeemu tebyatulwanya bizzeemu naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo buntuka omwanono nayewawo mugwakimpwaja mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma magenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gwosoma nze hitila musoli nga gwoli kunze sikugamba byenjagala labira surprise tugenda giwulira not easy at all tulambudde kasana mulenzi kujja kumenya wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba mujja munyambe mumbuulireko bwe mba mwita hani oba bebi sikwite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita mwite ntya mwite switi oba mwite my love Mr. Right Daddy Fast Tibone Mr. Lecturer bisobedde muntase wabula abantu bakumanyisa olala abakazi bakuwa obudde bamanyi esimu zaffe zafuuka nayiye yenze atulendinga bakuwa obudde bannange era kutunuulira wabaawo kati surprise nemugamba webangira amazzi wayemu jasa tumuteereko batya tumuteereko batya ate amale kuwa ate abakuwa yaki lwaki agikuwa nti essimu yo ekole kyogikwasa naye amanye ebintu bya Faluku ate nduddewo kikugamba ngozene nkuba beti yasinga ennyo mu mwangu kisaana omuntu asobola mugamba kintu ono Harriet bane wankyawa bwana kwenakola ono yanyini waliginane yasoma namba nnya yani ne namba 2 ate 3 konagande omakikwana mutala wa mukwano gwaki awankalira kalikuobeera wanjagala kulabako wayingira nnyumba yo mama n'otantwala nga wankowa
mbona yobanda navawo nenzira eno ekiwogozi neŋŋamba amakaluku wange kikyennamukola ovuma wabulako batemutoyeyo buli lunaku awulira akabira ku ntonda y'enju kaluku oliriddewo mbadde njagala kuteeka wanene mu kijankishoni ky'ebukuma nina kyenkugamba ate nga ka emergency kati mbadde nkusaba ndagirira we mba nkuteegera omalayo dakika nzijewo nina kyenjagala okugamba nga kya emergency kya dakiika 2-3 onyambe nga bw'osobola ntuuze ndi eno mu kiwogozi ate gy'osinga obutayagala nangu kati onyina kanjagala kuliramu kyamangu okinyambe nkimanyi bwotera okunyamba ado nekyangirako oba nzijaawo nina owa booda mbadde ku booda anti oyinza okukeerewamuko ate nga mbadde ntwala mwana mu ddwaliro kanjagala kulaba bweyagala buli kimu kibeera ku ssimu tubanga baalugambo ekiwogozi wano nga kapande kani afirika olaba bire we yasenguka wenyini bire we yasenguka eyadda kigongo kale naye anajja agambye aliwa bannange oli otya bannange longo time ono muwagizi wange twamukolera kadazze kumbuuzaako bwawulira nga ndi muno aba yagala mbuuzeeko oli otya ngolabika bulungi omwami ali atya si gwe yasooka n'okumpa surprise mu luweero myaka emeka nga tukyampita ku musurprise nso yiyayo era obukodyo obupya ngenda jjukuwa bannaayo oli bulungi mama neyanziza kyokka olaba jasawo nga woguza ennaanansi wabeera okyaliwo wali ku dduuka oba wavaawo amafuta ga disi wayini tuli awo twakolawo ne hoteri waliyo ebintu bingi waliwo ne hoteri banaye tujja kujja omanyi waliwo tujja nga oba musuze muno mweyongera oba ggulu noga tuvugeko ekitundu kati tulina okujja tubawagira naye ngenda kukomawo tukomawo eno ddi wiiki ejja tuyinza okudda wiiki ejja era ntumaayo bayitha watera okuntuma ebyakabi ne muletera design okuva Kosh Fashions. Yes, kati ojja kuntuma tugenda kujja waliwo gwe tulina okukolera wiiki ejja tujja kujja wiiki ejja ojja kuddamu ompe size ezo otunulemu obimpe sirajjukira size ze ono nga ffe abaleeta Kosh Fashions tudesigning omwami w'essaati biki twandize nabyo byonna nja kuweza ku bifaananyi olabe ebirungi n'ebibyo olabeko tukuleetere wiiki ejja tuyinza okujja wiiki ejja tujja naye ngaoweyagala wiiki ejja tetugenda kukuyitako by the way tujja kuba tweyongera wala naye tujja kujja awo tuwummulireko awo ngaewammwe then tweyongereyo ojja kuŋŋamba ku WhatsApp olabe wenkuuma ennamba yo ate ndaba bweseerabira seerabira era nga kankuba direct nesidda ku bya WhatsApp. Yes, tugenda kweraba kamala okukola njagala kumala ono ngende tuddeyo Kampala tuwummuleko tukooyi tuva wala eyo nakasongola munda ku faamu bannayo bandabira omwami omundabira n'abato ye kale neyanziza bambi ye mukyala wali bweru bamuyitaani
erinnya lye yani gyesimwerabe erinnya lye naye mmanyi nti ali bweru olaga wange oyitawo ewammwe talina bakyala babiri ab'ebweru bano si babaddeka kwogera abo gw'omanya amazima kuba mukazi we ali bweru wazinsudde mudde nazikusudde mudde amemuwadde waawano kawedde mudda empozi nga yakomawo aliwa mukazi we ababula talinayo waawano abasajja baffe benzi betulina bensinyanya olaba gwe tuyise n'owange mikwano gye beronda nebensiima bati n'obuze nnyo agambye ali bukuma beronda bali buli muntu akiikirira munne kati njagala kati noyagala zimusuulamu aliwe atutumye alina ozimusuulamu betanga wamukubidde tugenda ku piki bwenoba ngaonyumya nabo ne bajja kitwa kibaliddewo oli namugwamu waliwo abadde agamba ebukuma wakye twakoze nga wano naye kati agambye ajja anti aŋambye nzijaawo kuba labye mugamba jangu jangu naŋŋamba naye ekyo kyoyagala okuŋŋamba kyotosobola kuŋŋamba ku simu ate nga twasembayo nga nzibidde ebyama ebyama ne bizza omuzigo ne tutabuka bubi nnyo 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 alina omugambye alwe kyankubidde oba adda yagala kubanga twasembayo nga nzibidde ebyama nga ŋŋamba omunoonya naye jangu kutwale gyali aliwo nekikazi nagamba nakulaolo yali antwala omusajja wange gyali ng'alina ekikazi ng'oli alina ekikazi ngi nnyo okuntuusa kwoli ate n'abaako kyansaba mumukolere kati kyeyansaba mumukolere awo waavu obuzingakaluba nanga tonetolooza ate nze tompanvuya simanyi tompesa wamulaba ffe nga gyetuningamu abantu baffe abadde alina omugamba kanzije nkusange kapanda bwe nobeera bibyo ffe netukola byabwe nkuvuga nenkutwala gwe nomwana bano bajja byabwe muba munyumya netugira njagala okugaba ku simu oyogera naye madde njagala tukuŋambe nti gwe jangu ebukuma nze ŋŋende musangewo nga mwe munvaako ate wali mu junction omwana ogenda kukola waliwo town wali busy simanya bakola mukubidde dda waaw aganye tayagadde ogenda eri kuba waliwo akabaala wabula tudde wali sayidi eri kiriwo ekimuli bannange kibeere kumpi kati ava sayidi eno nze namulabanga mpeera nga mwepangira ku mulyango nga mpeero naŋŋamba mpeeyo kiriwo ekimuli deka njagala nti kibe kumpi wano n'ebirala bingi tegeka ne keeka awo agenda kuswala ali kusurprising mwami we ajja kukikola omusajja wange alina abakazi bangi tayinza kukikola nalina abangi aba ayinako gwayagala obwenzi bumulingala aba ayinako omuntu we enanansi bannaye muyina enanansi iphone kiwoowo Daddy, first born, Mr. Lecturer, bisobedde muntase. Wabulonina, sekubino byokola, mwana konina, byotunula byankuba, wabulonina, sekubino byokola, mwana konina, byotunula byankuba. oŋŋambye ku nnyumba ya bbiro omanyiwo kataano eri mukubawa nagambye wano nga bbire we yasenguka njagadde bibe kumpi sooka oyongereyo keeke bino bituuze waggulu giragira
gwagenda kusanga wa naawe banga avaawo naye galawo bigalawo wano like weekwekaawo naye endabirwamu yandi agenda kukulaba gamanya yetegereza buli kimu bano akirimu waliwo ŋŋambye sooka ombuulira abatumye waawa kubanga alina mukyala we tali Uganda ali bweru konza atutumye si we Uganda si we bweru kati awo sinyenze ku linnya lyo katulabe bane tolaga nnyo bannange ejjuka egenda kuyitako awo ate olwokinze bane nga tava ku piki tadduke bannange kati manya yetegereza yoona mu bbulu bannange tuyitewa gyoli tutuuseeyo tutya surprise. 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 Iye. Yonna eno okuva omu byonna n'ebirala bibyo babireeta akola atya awooma bwowooma byofuna ebyo okuva w'omwagalwawo kwatako wano bwe bati mukyalawo bebi wo yaŋŋambye mbu ye bebi wo lyerinnya lye yaŋŋambye mbu gwajjo ddiŋŋamba yaŋŋambye nkugambe kimu nti ye bebi wo gino 5,000 kanzise wano tezigwa bamala kumbulira bimpadde nze yaŋŋambye gwe kasita omugamba bebi wo era ojasanga bangi nga bagamba nti babadde bakunoonya ojasanga bangi bagambe nti nno babadde bakunoonya kuviira ddala luweero bajja kugamba mpaka keke yiye eriko my love lwakwana tujigize mbinnya nga tugwa mbinnya nti talaba olaze oli my love je nti onamusonyiwa valentine ezereeti bino byonna birabo byenno bino bye mulaba wano omwagalwa aŋŋambye nti gwe mugambe kimu nti gwe kasita omugamba nti bebi we omwagalwa ye ajja kummanya so ali ku ssimu wano okuva ew'omwagalwa we yaŋŋambye omumanyi ndage wanje nkulage ki ekifaananyi kye nkusooke nkulage ekifaananyi kye
yaŋŋambye ekyo tekijja kwetaagisa ye yaŋŋambye gwe kasita omutuukako n'omugamba nti surprise evudde wa bebi we gwali mulaavu naye gwayagala nti ojja kuba ye nti gwe kasita nkikugamba bw'ojja kuŋŋamba erinnya bwe yaŋŋambye naye teyampadde erinnya lye teyampadde lirye naŋŋamba gwagenda oddiŋŋamba temusonyiwe valentine bannange okubanga ewedde ate ye lwaleeta ebimuli omukwano gunyuma mugulabye atalina amwagala naŋŋamba kasita nkugamba ekyo nti namubuuza gwantumye gwani naŋŋamba gwe mugambe bebi we era yaŋŋambye ntandikire Luweero okukunoonya nti noonya Luweero n'ekasana ewabiri awo era kuva Luweero mpaka gwani gw'osuubira aba Aisha wanje Aisha nga siri ennyina eri kandabe yagambye erinnya ki kandabe oba ali ku ssimu halo nti oba Aisha kati simanyi gwani busi yeye yogerayo eddala limu awo chance emu si Aisha si Aisha amalize mbiyese denzi yegwe mwami Faluku Kalyango yes kituufu Faluku Kalyango n'ennamba z'essimu oyina 2 nziraba wano kati ate buzibu teyampadde erinnya ye yaŋŋambye gwe lye bagamba oŋŋambe yakwali ku ssimu mbomala kwogera linnya lye si lyeryo mukule mbunedda mbugezaako ogwokubiri omulundi ogwo awo ndyoke muwe essimu agambye tukongereyo omulundi gumu mumpe ku ssimu agambye bw'obanga oyogedde eri at least awo yajja okuddawo awo bw'aba si yazzeewo awo mu namba 2 ebyo tebaabitugambye naye wano ku ssimu aŋŋambye alina erinnya lyayogedde naye naŋŋambye ayogereyo just namba 2 awo erinnya limu kale alaba oba mu kifo kyokubiri waali tusonyiwe twakulimbye naawe ontwamulimbye mutulina ddiiru y'ettaka ne tumusuubiza nti tugenda mumutemerayo era waali awo abadde amanyi ddiiru ya ttaka mbu tugenda kugula ttaka mbu simanya tugenda mumutemerako awo ku kasente nakuyita misinde nakuyita misinde lyategedde bya surprise boolaba ono noyita ofuneko ezizo ogenza okulaba tusonyiwe bannaaye si byangu mukwano ogambye ye tafuddeeyo lyosoose kwogera naye kale at least kalaba oba agwa mu kifo kyokubiri kalabe mbu oba agwa mu kifo kyokubiri awo yogerayo mbu erinnya namba 2 awo afe essanyu agenda kwogera
kalabe awo ye tafuddeeyo linnya lisoose mbu kiri okay. Namutego. Wanje? Mu namba 2 mulimu ani? Namba 2 waliwo Namutebi? Awulira. Weewo namba 2 oba tulindemu? Siye gwe agambye bannaye siye ye naye tumukwasizza agambye omusajja mukwasa ekimuli siye nze naye tali tali abirina ekimuli akirina kale agambye ku namba 2 agambye kuliddako awo ne bwoba kale ye kale ne bwoba toyagadde kwogera linnya lye nti yogerako leeta nti linnya lisookerwako kati nga nze Shifa nga bw'ogamba li AC nze nsookerwako AC kati agambye yogera awo leeta. Agambye yogerayo just leeta alabe oba leeta eyo egwa ku linnya lye ye baleko nnyako. Leeta awo agambye mbu wakiri onkuba akaama. Ogambye mubuulire w'obeera nti Uganda okay. Agambye addako mu Uganda. Mbuddako mu Uganda. Mu Uganda? Mu Uganda wano. Ani amugamba nti byeŋŋamba byali bweru. Munnange kyeka akumanyi nnyo. Agambye nti lwakuba okimanyi olina gw'olinayo. Agambye lwa nsonga akumanyi nti olina gw'olinayo. Aŋambye mugambe Mukama. Awulidde mugambye. Mugambye. Bw'wamugambako byonna nnakubbirako osobole omwogera. Bw'wamugambako mbu alinayo mukyala mbu oba alinayo mukyala we yagamba alinayo mukyala we. Nti nalinayo maama w'abaana be abakulu. Yakugamba ke mbu wamugambako bw'olinayo maama w'abaana bewo abakulu. Aŋambye omanyi ono Kilaya nti yantumye mwagadde yambuulira byenzibirako. Agambye mugambe nze ebyoli agambye akimanyi nti alinayo omuntu era wamugamba kati naye aba ayagala alabe mu baana wano eno nti alinawo ekifo. Omukwano tugwagala naye gumenya kati wano bali kulaga mukwano ate onaga tebakulaze laavu. Twagala laavu naye maama bikula keeke mukwana nti ogiwunziseyo nooneka. Wanje twasiraawo eremeko onooneka bwe bati ne bwebikula n'eri waggulu. Mukwano ye akitegedde. It's okay. Agenda kwogera nti kale omukuwe agambye mbuno mukuwe mbuno ye byakyama. Tuli musana gukujja. Then ekyo kyokka kye kitusibye wallahi kyokka. Kati ekiriwo akimanyi nti olinayo oba maama w'abaana
wallahi teyatuwadde linnya ebyaddala kyokka tonamutegeera bibye tubikolera ye yeyatutumye ogwerinde ezizo ez'ettaka alabye ng'omulimu guwedde tuzze ne kashi twagala kapoloti 5 ku 10 tusasulirawo yagambye tezigenda teziddayo yagambye nadda mukwase teziddayo tova ku ssente sente ziwe gwoyagala zikuwe nedda wama nedda yaŋŋambye edda mukwase ekimuli nti era sente ziva mu mukwano wadde ntono naye out of love tomumanyi anti nedda amma mubiddeko ate wamma nedda ono omuntu gwomanyi nti akwagala omuntu omanyi omuntu gweyagala anti maama w'abaana bawali awo maama nze nfudde aliwa gwe wamma nedda ono aŋŋambye aŋŋambye nti ye omumanyi agambye aŋŋambye mugumiikirizeeko ajja kwogera omusajja wange mukwata mpola mannange nga omusana gutwaje walookinze sisanga kasimu kange n'akasawo babijjeemu it's okay. Agambye omumanyi ate era ne biri akumanyi. Agambye ekyamama w'abaana si nsonga. Tanaamutegeera kati ho buli wakiwulira omutima gumukuba agamba kati ngwawanze. Abadde amanyi nti ng'oggyeko ebya kikiri abadde amanyi ekifo ekiddako awo yeye awe waddako awo. Tokaaba naaweesha. Naye ne ali ku ssimu naye ansesa agambye wandiika ogambe nti ndi maziga. Agambye shifa wandiika ogambe nti nze eno ndi maziga nkaabye. Anna ali ku ssimu kyankola mu kutu wano Jaasi oba mukuweemu. Bannaaye wuuyo Jaasi mukwatemu naawe. Teyampadde information yankubidde essimu nga ndi Kampala naŋŋamba nzije twali tulina nkikola jjo twasuze muno natandikidde Luweero teyambuulidde woobeera naŋŋamba nkunoonye at least agambye ayogere ki at least ku nnamba y'essimu yogeramu ennamba ennamba ye naye nga bw'ogamba nti ennamba esembyayo bwe kityo nti kale ogambe ennamba y'essimu oyinza oba mune twagadde kwogera linnya lye. Yes owulira ati kati era wadde olina wawaali bali osobola omumanyi togirina mu mutwe nedda mu bano olaba wano era ebbali obaawo ne gw'ogamba nti ono ategeera okusinga ku balala si abawala bonna nti basobola okukola bino otunulamu mu status mu grade otunulamu era oba olaba obusobozi gosuubira beewola abawala abawala beewola asanyusa omuntu naye ng'omulabamu okwo obwa serious tomulabamu buyaayeyaye tomulabamu bwa serious
teyampadde information abantu kati nange bansalira amagezi teyampadde nekugundiye tekuli linnya lye mugambe yakwogera naye baagala ayakwogerako naawe olaba jasooka okwate awo mukwata aliko nedda sooka yogerako ne jaasi kimuteeke ku ssimu olaba nedda leka musekutu olaba tosobola kubanga bonna bali serious mbamu abawala abali jampe abatakitegeeza kati omuwala ali serious kwabo bwe toddangako ekyo mbu abawala ontasobola kukola kino talina ssente abawala ng'ayagala ekintu tazijja ku mulala n'azikuteekamu azijja ku mulala n'azikuteekamu agenda kuteeba anaatera olwogera erinnya nga nze mukuteerako ayinza obutamuteeba nti anaatera okumanya asobola nga mumanyi naye nga oba okwateko essimu okubire oyo Shakira gwogambye omukubire omubuuzi olina bonsindikidde okiraba osaana okiwulira essimu weeba bize jjukira ono ali ku ssimu obwedda tavaako nokuva watuuse nga tayagala mulimbe kati osoona okiwulira n'olabaawo ng'essimu eri bize oba n'omubuuza wangi mukubireko omubuuze nti watumyeko Hope Shifa jaasi eno ogira ate olagawa gwe owulira oli byaggamba toyogera distracting ala tusibiddeyo Sudan. Senge akyaliko era ayagala bamuteebe essimu teri bize kati si oyo gwokubidde mubuuze naye era sitiiru ayinza oba alinawo essimu endala ng'akubidde ku ndala mubuuze nti olina bonsindikidde takwata agifuula bize oba yeye nga yali kweno tumubuuze wano simanyi nze abantu bankubira ndi Kampala nakuweereza ssente nabadde Kampala wallaahi ate kyekiriwo waliwo omuntu yena gwewatumye ampa ebintu sigo halo waliwo omuntu yena gwewatumye ampa abeeko byampa si ye Shakira ate nga kwata jasi kwata essimu esimu gyakubirako esembyayo namba ki anaatera okuteeka abagagumikiriza
Bannange wallahi mbadde mmanyi oyo kubanga era naawe muli oba owulira nti ani ali serious ani atali. Era mukwano halo nyambo yogere naye tetwagala kukuŋŋaanya wano bantu mbusaidi chiki baganya Muteeba mbusaidi sichi mbuwe batwe bagano Teeba saidi naye bannange mukwano kasita bakuyina ku mutima bannange okuba esimu eyokubiri bannange okuba ng'ono alemeddeko koma ku eyo anti no si mukwano gwe yatunnyonnyodde n'atwawulira they are in love. Koma mma ku oyo tokuba simu ndala wamma tokuba simu ndala tokuba era wakubidde eyo gy'asuubidde kati ate naye adde tasuubira nti asobola bikola kati muteekeko ono ku simu. Halo kati nkuwa essimu mukwano mukuwe mwogere. Halo omuwulidde mukwano tuli ku kkubo katugende nkutaddeko wuuno yogera naye anti ani ono kwata. Halo Waalaikum salam wa baraka. Amfanya Manyoko ntegedde nti kakati ndabo bibi no toze mukwatirako jangu mukwatireko kino kiwoowo zino shoes yangaye bino sooka bikulaga ne zino shoes mulimu 2 pairs. Yes. Obikenekeke bulungi. Ankoli. Kati poloti eriwa. Ojja kukwatirawo boxi. Yes, mugende mugisale babebi balyeke waka. Genda oleta akambe. Genda oleta akambe ne sowa. Kale leta akambe. Ne lwaki takubidde ku simu yo ne tuva ku kkubo. Tolaba wamma? Anti tuli ku kkubo. Tuli ku kkubo ebisigadde wamma onaamunnyonnyola byammwe. Yes, you talk on the phone. Leave my phone, please. Since yesterday I'm on your surprise. Bye. Nkoi. Noleko ng'ayimirirawo kifato vaawo. Ye gwani erinnya lyo towali ngambye. Gwani? Yeah, what's your name? Bane ennaku zino bakira nti munsuula bannange lyeryo. Bye. Naye lwaki bakola ebintu ebyo? N'ataŋŋamba. Ne wabula yanteze akantu. Jukira akubira ku gundi. Oba ye imo basimanya bottom. Ku bottom ne imo. Kwata. Nangamba genda. Jukira gundi ereta sima alla bichi. Bomu savinga nga takuwadde linnya. Ereta alla bya bichi bwe bityo.
nange nekikola nga ebantumye ate sente z'ettaka zigaana ate nekekega maama okufuna ono olina mikwano gyo bangi bonna abamu tebakwata ssimu abala kwegamba ntobye olunaku olwaleero n'otulo tunzi nfunye nze ntambula n'emikisa olulu saliraawo oba olabayo zaako bwoti kano eyitirawo bweti gwe weetoolereko tayombye kasaye yasoose ku lisiti mwemugirya abalwazi ffe tetugenda alya mukwano ke nze ndeka nsala mubiri ate nasiibye gomanyi keeke bwe zaali zingezeza nagirengera eriwa eri oli asubiddwa ennyumba asubiddwa muweeka alyeko jangu naye bakuweeko bandi muweeka mbasalyeko wano eno bawe balyeko kale sweet nono wadde newkama naye muwaalyeko newkama yawulamu booti bwe bati Simon lirakaawo n'ebirala gyebirisa ebyo byonna ne banneiba wali obadde otudde wuyo omukyala bambi ne banneiba omukyala ono gundi muweeko naye katonda wange saala zensabako jukirayo kennyini eyantuma yaŋŋamba essimu gikubire Kampala ekyo nakiyiga simala gakuba ssimu mbuuza ebibuuzo nga 10 yaŋŋamba oyo abeera e Kampala n'agenda ejjinja ate Luweero ate wa tabeera mu kifo kimu tukwetoolodde ono bambi akwesiga tumbuuza ani gwe weekakasa ayinza otugirira ettaka ate n'atutuusizza ku ono nti ali mu mikwano gye ate naye mulala kwegamba olukwe luwanvu naye kale tweyanza kale kansoke jasi muzingireko ebokisi ebyama by'omukulu mwebale bikibuusa era Jessica ntosoose kateekayo nga nange amubadde ku pasenja ku bestman ensonga nzikwasaganyiza amiina weebale mwebale wama kuleeta ozze ebbali wali ebbali nemba wamu kandabe no shoes kiwoowo naye ne size eno beekola enakutuuka yadde agamba 45 nenkoze 44 nga ndaba already fitting yayo kyekigere kyekituufu besimani kati alina agoogera nembudde boteera obadde ebbali ne kasando kake ne kasando kake ono nga manya ina byangamba ng'omuntu bane mukama nakitukolera nimugamba sooka ove ku picha omuntu tubadde wamu ne tweyawula buli omu n'alya kava ne tweyawula bannange katugende tweyanziza naye nga byonna bayithawe ng'obizizza ebbali agambye kino kye bayita nti omuntu muwe ebimuli bye ne bwe bubadde ayagala okuwa ebimuli byo oba ki n'agamba weebale nnyo yegwe ensonga lwaki mulamu bwe njogeraako okimanyi yegwe ensonga lwaki mulamu ku bimu ku bubaka bwe yampadde oyina paati nnene mu bulamu bwe weebale kulabirira baana weebale baagala oli musajja wa njawulo atasangikasangika si buli musajja nti amanyi kye bayita abaana bangi babazaalira naye okubeera taata kyanjawulo obubaka obwo agambye omanyi kye bayita abaana n'agamba byonna nga bizza ebbali mu maaso ge tosobya era abaddeko ng'awulira erinnya ly'oyogedde naye agambye tayagala kumanya mu maaso ge tosobya era ogwana ebimuli byo n'agamba ne bwe bubanca ne luli era asobola okukiddamu emirundi 10 kuba oli 1 in the million
bye bigambo bye yaŋŋambye byonna mu maloboozi ge ngayina bigudde ku kasana naye wali mu kwogera erinnya nga tabiriimu bambi naye bubaka butwale ne mugamba ngono mugamanya mukwano gwange ono anakyangamba kuba lwawo okunkubira essimu ne mugamba sooka ove ku pikipiki mugamba sooka oveeko era tubali tunagitulagana olukati musooke mwogeremu bambi naye tumulimbye anzizizza n'ebbali n'ankazaakaza agenda kugamba on'omusiru tankubira kati gamba yogera n'ennamba ebadde teriimu nga n'ennamba yasigamu eyo simu yawe budala gyakozesa nga musimu gyenyina tekyalimu nze agimuwadde naye nga bambi agambye ebigambo ebyo ebirungi bikugende ku mutima obitwale agambye oli special tolowooza nti abeereyo neyeerabira oba n'atalaba byokola oba talaba abakazi balala bakaaba nga beegayirira abasajja okubeera n'obuvunaanyizibwa eri abaana naye gwe toliiko kujjukiza toliiko mugamba nti ate simanya leeta ssente ng'abasajja abalala bw'amanya nti omukazi ayingiza ye ng'obuvunaanyizibwa abuvaako nagamba weebale nnyo weebale kyekyo n'agamba takirabanga yaŋŋambye njagala bino bimanitawa bino ebiwanvu ebyo bye tupangako ssente bwe biti nga biringa keeke bambi kyayagala kyeyandyagadde naye n'agamba mugende mumuwe ebimuli bye weebale nnyo weebalire ddala taata kuraishi taata kuraishi weebale olabye endowooza baŋŋambye nti gwe taata kuraishi nti weebale nnyo weebalire ddala era gyali akusabira kuteeka mu dduwa ebibuuzo tagamba omuntu omulala ng'akyalaba mugamba talina kirala kyayogedde bwekirabyeulaga omukono gira eri omukazi ganyiiga era nze sobola kwogera waliwo abankubira essimu nali nvaeyo nakusima biddaamu eyo ngenkubya busungu omusajja era ne bankubira amasimu nembaga nemmwe temunsumbwa nammwe abo tebamanyi gye balina bikola tebamanyi gye balina kwetooloola nga bakuzza mu nosensi nkiteeba kampala kitwakita ate nekisooka kifaayo tekikoledde mirimu gyekikoze omuwalabu ate sente tazimpadde mukasa ampadde ceeke awo ate yagimpa ate fe tutegeera kaashi bakuwa ceeke olina ebibalo awe bakusangira ne bagaa katiteeba ssebo yankubira enkuba efuuyirira kirosanga 2 ne batandika banyumiririza waliwo abankopperera abamugwamu nga bakopperera era yennyini yabikola n'asindika abakoppa nze mufo kyasindika kabaka waabyo mwerabamu ono tukola naye gwe asijja kale mikwano omulungi atulaba wewunsa omwagalwawo surprise your loved one. Hello dear, thank you so much. Thank you so much. Kulikirayo ddala oba kangena kubamba muwa naye amazima gali nti tolina kyokoze mbuno bye bagamba simanyi ogattulula biki ekyanga okikoledde ddala perfect kale gwe tomanyi nina essanyu I'm so happy mbadde sikisuubira kuba nze nkola shege omuntu oyo mukoze shege mungi shege ku shege. I'm proud of you. I think now I'm falling in love with you. Era njagala nange mbere mukwano go oba mukwano jo bakikola batya I don't know simanyi but thank you so much mama. Tanaya nange omuzannyo nkutikidde ngule mama w'abaana Allahu akbar kabira gwe nkutikidde nguli oba ozannya tennis oba muzannyo ki ogusingayo kuba omuzibu naye obuzannya Allahu akbar. Sweetheart, tugenda kweyongera okwogera but I love you. Ze wange tokola nsobi. Wange
tokola nsobi ewange tokola nsobi, it's okay. Ne mu comment section mbeeramu nnyo video ku video, nkwagala nnyo ne Jazz ne Junior simula namulabako bazi yaliwo birthday ya mukyala we bakinze mwenna mbaagala, ne Isaac ne Lito Hope mbaagala nnyo mukono. Hope olina abantu abakwagala era abantu bakufiirizanga small oba like to say something, but I'm so happy. Abeetabula bwejjo bebeetabula nze ne bwe yali yogedde abakazi 10 naye nga nzaale nze gwasoose. Abetebinuma men they are men they do everything. Ate what I know about him, oyo musajja yali akweka nga ntya omache baito okutya nga tasobola kundaga shege, tasobola era kimanyi tukigenda munyiza mbati nze ngenda mu kogana mbe na that's nonsense tekina nnyo makulu. Bannange abalungi, tuli mu kkubo tudda Kampala, tuvuddeyo naye bambi eno ye badde neesimbamu okunzita, naye Katonda waffe bwe mumanyi we tumusaba n'atutemera ekkubo. Bannange n'atutemera ekkubo ewatali kkubo, era surprise y'omukyala tugikoze. So sigenda kwogera bingi, I'm not going to comment a lot. Buli omu nga bw'obirabye gwamanyi bw'oba obitwala gwamanyi, naye nga ffe kye bantumye kye nkoze ye mukwano, ate neyamuntumyeko mulinako right musajja we. So bwetyo bwe tukoze surprise eyo, mwebale tusabira. Katugende e Kampala naye nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali Lusabala Road na Janankumbi awo nga ku Cobbins Motel, bali ku 0789 343802 oba basange ku 0754 192434 babayise Hypex Studios. Hosh Fashions and Bride bali ku Shere Bulengo, basange ku 0702 56 21 57 bamba z'abagole, gawuni, gomesengo ezonna, both emikolo casual wear and mikolo wear. Mbagala nnyo katudde Kampala, nsigadde nze na Kawombe Shifa Hope. Musubscribinge, mulikinge, musharinge, mulabe videos nga muzimalayo okitegeera, ate nga era musubscribinge ku Hope Shifa Entertainment. Katuddeyo kubajjamu eno mumumanyi just kwatona avuga naye nga mweraba just asodde babuuzaako mulwadde naye nga abaagala nnyo. See you next time, we love you, thanks for your support. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one, nina abagerekawo mukwano Hope Shifa na Kawombe, tusisinkane nate.